Somebody sold this piece of land after eating the money and enjoying the money. That some person after 18 years came back and grabbed the land because he is assisted by an uncle who works with the state. Now that uncle, Mr. Madoi, has been using violence to evict people from here. Now Honorable Minister Nabakoba came, arrested Madoi. He thought the matter is concluded. After a week, Madoi was out. Madoi came back and did the same eviction. The same thing Honorable Minister Mayanja has done is to give people hope that they can. Now, for us, we are going to deal with these people ourselves, because I don't think the police will come back. I don't think the minister is going to come back. Now I'm going to mobilize my community. We have a village security committee. Madoi will never step on this land again, because the two ministers have come. Somebody from the president's office has come, but after they come, the people continue suffering. So today, I have been around and we are saying we are going to put up a strong security committee to ensure that Madoi never steps here, because they ate the money, they enjoyed the money. Why would they come to destabilize the people? Tuulira Madoi, erinya tumanyi Madoi, naye state emumanyi, government emukola ki emumanyi, kubanga ordaringa police kati bantola babe batutte buna agenda enkyokuca nga Madoi akubye essimu nga babatadde, bujja keera okuca nga balina kye bakoze eki ne ba RDC bamuvadde wano n'abakuba yali wano. Katusubire zino ensonga zikoze eki ziwedde, kati kigenda okuddako bwe babanga binaasigalawo tugenda abo beekolerako, mujja kuwulira nga Madoi tumulinye kuki ku nfeete ffe ng'abantu b'ekitundu, kubanga eriko abantu abasoba mu 305. Naye abantu bonna batulugunyizibwa no tebakoma kutulugunyizibwa eyo, batulugunyizibwa wano wonna. Naye abantu ab'ebibanja balinga 5 bannannyini bibanja Madoi wakola ki wabagoba eka ziringa 10, naye nga bajja kuno ne bafuuka b'amaanyi nnyo, batigomya sibo batigomya n'abantu abaliraanye wano. Sigamba nti ki nti oba ki nti oba bajja kusigala ku ttaka lyabwe lyonna, basigala ku ttaka lyokka nti obaliriza baleeta, batigomya abakyala, batigomya abasajja, abantu beyaleeta wano. Mujja kuwulira nga either Madoi oba abalala bafunye obuzibu wano bwe banaakoma okusaalimbira wano. Ffe tubabuulidde ensonga zaffe, kati omanyi bw'obanga okoze owaabye ku poliisi netakola, n'owaabye wa minisita natakola, n'ogenda abantu bano beagendedde bonna mu ofiisi ya president bw'abanga nayo tekoze. Naye sikola nzeka, nkola ne tiimu gye nkolagana nayo, era mu byonna nange ndi wasuubi nga bo essuubi by'otuwadde. Njagala mbeere nga tuvudde wano nga twesanze ng'amaziga g'abantu gano kuba balina essuubi lingi mu ffe. Buli bwe tukeera ku makya ne tusanga ng'abantu bakaaba bagoberezeganya, twakabawa ssente za PDM, ssente ezo bazitadde mu bintu bino, naye ne wabanga waliyo omuntu omu eyeefudde ekirala. Honorable, naffe tukola ki? Tutyenguwalira. So mbadde nsaba ku magezi gonna g'ogenda otuwa nga ggwe Honorable Minister atwala eby'ettaka, twagala tukwatagane wamu tutunuulire ebitongolo byaffe ebikola gavumenti, tugezeeko okubicekinga tulabe nga tukola abantu bano nga tubazzaamu ki essuubi. So saagala kwogera bingi kubanga amazima facts weziri. Nga we bakunnyonnyodde ettaka lino public land we twali wano bingi ebyazuulwa, era ne State House Can Corruption General Isoke twali tukwatagana era Honorable Nabakoba yali alinda report eveeyo lwakuba ndowooza report unfortunately abadde tannakola ki tennaba kugira, ndowooza lwaki Honorable Minister akoze eki akomyewo. Naye nga byonna lina ettaka public land, era Minister engeri gyali mu munnamateeka ajja tubuulira guidelines oba engeri public land gyebeeramu. Family eno webanga mazima matuufu yatunda ne batambula ne batunza abantu bano nga balina endagaano zaabwe, then interests zaabwe. Naye obuzibu obuliwo nga Honorable wonaawulira abakulu be bagamba, obuyinza obutunda during that time waliwo embeera ya
intermeddling ku estate y'omugenzi. So ebyo byonna nja bikulekera kuba oli munnamateeka ojja bitutafutira n'ekirala obutamanya amateeka tebutujjaako musango. Kyenjagala tukole ki tumanye kye tusinga okwagala, twagala bwerufu, twagala mazima, twagala tutuule. Tetulina ngeri gye tusobola kuwa abantu assurance na bagumya mbu tulina obuyinza okubanga tukuuma. President Museveni yalayira okuuma Abannayuganda n'ebintu byabwe, era bwe tubanga tetubakuumye, Honorable Minister, tuba tukoze eki, tuba tumuyiyeeyo. So njagala abantu bano ku lwange nga RDC tubawe essuubi nga mpita mu ntebe yo ssebo, era nsuubira byebigere bikuleese, tubeeko engeri abantu bano gye tubakwasaganya era ng'otuwadde guidance tulabe tugenda kikwasaganya tutya awamu n'abakulembeze bange bentwala ab'oku mitendera egya wansi.